Yobu essula 6 okutuuka ku 10. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, singa okweraliikirira kwange kupimiddwa, n'ennaku zange singa ziteekeddwa mu minzaani, kubanga kaakano zandisinze obuzito omusenyu ogw'ennyanja. Ebigambo byange kyebivudde bibeera eby'okwanguyiriza, kubanga obusaale bw'omuyinza w'ebintu byonna buli mu nda yange, n'obusagwa bwabwo omwoyo gwange gubunywa. Eby'entiisa ebya Katonda bisimba ennyiriri okulwana nange. Entulege ekaaba bw'eba n'omuddo, oba ente eŋŋooŋŋa awali emmere yaayo? Ekitaliimu nsa kiriika awatali munnyo, oba olububi lw'eggi luliko bwe luwooma? Emmeeme yange egaana okubikomako, biriŋŋa ng'ebyokulya eby'omuzizo gye ndi. Singa nnyinza okuweebwa kye nsaba, Katonda singa ampadde kye neegomba, Katonda singa asiimye okumbetenta, singa ayanjuluzza engalo ze nammalawo, kale bwe nandibadde n'okusanyusibwa nga mmaze, weewaawo nandijaguzizza olw'okulumwa awatali kusaasirwa, kubanga sigananga bigambo bya mutukuvu. Amaanyi gange kye ki? Nnindirire. N'enkomerero yange kye ki? Ngumiikirize. Amaanyi gange maanyi ga mayinja, oba omubiri gwange gwa kikomo? Si kubanga sirina kinnyamba mu nze, n'okukola okw'amaanyi kugobeddwa ddala gye ndi? Ayagala okuzirika agwana mukwano gwe okumukola ebyekisa, era n'oyo aleka okutya omuyinza w'ebintu byonna. Baganda bange balimbyelimbye ng'akagga, n'olusalosalo lw'obugga oluggwaawo. Obuddugala olw'amazzi agakutte, era omuzira mwe gwekweka. Buli lwe bubuguma ne bubula. Ebbugumu bwe libaawo, bumalibwawo okuva mu kifo kyabwo. Esafaali ezitambula ku mabbali gaabwo ne zikyama, bambuka mu ddungu ne bazikirira. Esafaali z'ettemma zaatunula, ebibiina eby'Esseeba byabulindirira. Baakwatibwa ensonyi kubanga baasuubira bajja eyo ne baswazibwa, kubanga kaakano temuliiko kye muli, mulaba ekitiisa ne mutya. Nali mbagambye nti mpa, oba nti muweeyo ku bintu byammwe ekirabo ku lwange, oba nti mumponye mu mukono gw'omulabe, oba nti munnunule mu mukono gw'abajoozi? Munjigirize nange naasirika, era muntegeeze bwe kiri kye nasobya. Ebigambo eby'obugolokofu nga by'amaanyi, naye okuwakana kwammwe kunenya ki? Mulowooza okunenya ebigambo, kubanga okwogera kw'oyo atalina ssuubi biriŋŋa ng'empewo. Weewaawo mwandikubidde obululu atalina kitaawe, ne mukwano gwammwe mwandimuviisizzaamu amagoba. Kale nno mukkirize okuntunuulira, kubanga mazima sijja kulimba mu maaso gammwe. Muddeyo mbeegayiridde, waleme okubaawo ebitali bya nsonga. Weewaawo muddeyo nate, ensonga yange nnungi. Ku lulimi lwange kuliko ebitali bya nsonga. Amatama gange tegayinza kwawula bigambo ebireeta akabi. Yobu essula ey'omusanvu. Abantu abatalina lutalo ku nsi, n'ennaku zaabwe tezifaanana nnaku z'oyo akolera empeera. Ng'omuddu ayaayaanira ennyo ekisiikirize, era ng'oyo akolera empeera bw'asuubira empeera ye. Bwe ntyo nange bwe mazibwa emyezi egitaliiko kye gigasa, n'ebiseera eby'ekiro ebinkooya byanteekerwawo. Bwe ngalamira ne njogera nti nnaayimuka ddi, naye ekiro kirwawo, era nsula neekubiira okukeesa obudde. Omubiri gwange gwambadde envunyu n'amafunfugu, eddiba lyange rizimba ne litulika nate. Ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutanta bw'omulusi w'engoye, era ziggwaawo awatali ssuubi. Woowe, jjukira ng'obulamu bwange mpewo, amaaso gange tegakyalaba nate birungi. Eriiso ly'oyo andaba terikyandaba nate, amaaso go gali bakonze naye nga siriiwo. Ekire nga bwe kiggwaawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe taalinnyenga kuvaayo. Taddenga nate mu nnyumba ye, so n'ekifo kye tekimumanyenga nate. Kyennava nnema okuziyiza akamwa kange, naayogeza obubalagaze bw'omwoyo gwange, neemulugunyisa obuyinike bw'emmeeme yange.
Nze ennyanja oba lukwata n'okussaako n'onzisaako abankuuma? Bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa, ekiriri kyange kinaawummuza okwemulugunya kwange, kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto n'onkanga n'okwolesebwa, emmeeme yange n'okweroboza ne yeeroboza okutugibwa n'okufa okusinga amagumba gange gano. Ntamiddwa obulamu bwange, saagala kuba mulamu ennaku zonna. Ndeka kubanga ennaku zange teziriimu. Omuntu kye ki? Ggwe okumukuza era ggwe okumussaako omwoyo gwo, n'okumuggira buli nkya, n'okumukema buli kaseera. Olituusaawa obutanziyangako maaso n'obutandekanga okumala okumira amalusu gange? Obanga nnyonoonye, nkukola ki ggwe alabirira abantu? Kiki ekyakunteesaawo okuba sabbaawa gy'oli n'okuzitowa ne neezitoowerera nze nzekka? Era kiki ekikulobera okusonyiwa okusobya kwange n'oggyawo obutali butuukirivu bwange? Kubanga kaakano naagalamira mu nfuufu, naawe olinoonyeza ddala, naye nze nga siriiwo. Yobu 8. Awo Birudaadi Omusuuki n'addamu n'ayogera nti, olituusaawa okwogera ebyo, era ebigambo eby'omu kamwa ko birituusaawa okuba ng'empewo ey'amaanyi? Katonda anyoola omusango? Oba omuyinza w'ebintu byonna anyoola ensonga? Abaana bo obanga baamwonoona, ye n'abagabula mu mukono gw'okusobya kwabwe. Bw'onookkiriza okunoonyeza ddala Katonda ne weegayirira omuyinza w'ebintu byonna, singa obadde mulongoofu era w'amazima, teyandiremye nno okukuzuukukira naawe omukisa ekifo omubeera obutuukirivu bwo. Okusookako newankubadde nga kwali kutono, naye enkomerero yo ey'oluvannyuma yandyeyongedde nnyo. Kubanga buuza ab'emirembe egyasooka, nkwegayiridde, okenneenye ebyo bajjajjaabwe bye baanoonyeza ddala. Kubanga tuli bajjo, so tetuliiko kye tumanyi, kubanga ennaku zaffe ze tumala ku nsi kisiikirize. Bo tebali kuyigiriza ne bakobuulira, ne boogera ebigambo ebiva mu mutima gwabwe. Ekitoogo kiyinza okukula awatali bitosi, olugo luyinza okumera awatali mazzi. Nga lukyali lubisi nga terunnatemebwa, luwotoka okusooka omuddo omulala gwonna. Bwe gatyo bwe gabeera amakubo ga bonna abeerabira Katonda, n'essuubi ly'oyo atatya Katonda binaabulanga. Obwesige bwe bunaakutukanga, n'ekyo kye yeesiga ngoyeza nnabbubi. Aneesigamanga ku nnyumba ye, naye teeyimirirenga. Anaaginywererangako, naye teegumenga. Ayerera mu maaso g'enjuba, n'amalagala ge galanda okubuna olusuku lwe. Emizi gye gikwata ku kifunvu, alaba ekifo eky'amayinja. Bw'anaazikirizibwanga okuva mu kifo kye, awo kinaamwegaananga nga kyogera nti sikulabangako. Laba eryo ly'essanyu ery'ekkubo lye, n'abalala baliroka okuva mu ttaka. Laba Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira, so taawanirirenga abo abakola obubi. Bw'alimala alijjuza akamwa ko enseko, n'emimwa gyo okwogerera waggulu. Abakukyawa balyambala ensonyi, ne weema ey'ababi teribaawo nate. Yobu 9. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mazima mmanyi nga bwe kiri bwe kityo, naye omuntu ayinza atya okuba n'obutuukirivu eri Katonda? Bw'aba ng'ayagadde okuwakana naye, tayinza kumuddamu kigambo na kimu ku 1,000. Omutima gwe gwa mazima era amaanyi ge mangi. Ani eyali yeekakanyazizza eri ye n'alaba omukisa? Ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'azivuunisa obusungu bwe. Anyeenya ensi okuva mu kifo kyayo, empagi zaayo ne zikankana. Alagira enjuba n'etavaayo, era ateekako akabonero ku munyeenye. Abamba eggulu yekka, era alinnyirira amayengo ag'ennyanja. Akola Nabaliyo, entungalugoye, ne Kakaaga, n'ebisenge eby'obukiiko obwa ddyo. Akola ebikulu ebitanoonyezeka, weewaawo eby'ekitalo ebitalabika. Laba ampitako ne simulaba, era yeeyongerayo mu maaso, naye ne simutegeera. Laba akwata omuyiggo, ani ayinza okumuziyiza?
Ani anamugamba nti okola ki? Katonda tajjengawo busungu bwe, ababeezi ba Lakabu bakutama wansi we. Nze sirisinga nnyo obutamuddamu, ne neeroboza ebigambo byange mpakane naye, gwe sandizeemu newankubadde nga ndi mutuukirivu, nandyegayiridde omulabe wange. Singa nkoowodde naye nanjitaba, era naye sandikkiriza ng'awulidde eddoboozi lyange, kubanga amenya ne kibuyaga era ayongera ebiwundu byange okunnanga obwereere. Taŋŋanye nga kussa mukka, naye anjijuza obubalagaze. Bwe twogera ku maanyi ag'obuyinza, laba nga waali. Bwe twogera ku kusala omusango, ani ananteekerawo ekiseera? Newankubadde nga ndi mutuukirivu, akamwa kange nze ke kansalira omusango okunsinga. Newankubadde nga natuukirira, kanantegeeza okuba omukyamu. Nze ndi muntu eyatuukirira, seerowooza nzekka, nyooma obulamu bwange. Bwonna bwe bumu, kyenva njogera nti azikiriza oyo yatuukirira n'omubi. Ekibonyoobonyo bwe kitta amagumba ago, alikudaalira okusalirwa omusango ogw'abataliiko kabi. Ensi eweereddwayo mu mukono gw'omubi, abikka ku maaso g'abalamuzi baayo, obanga si ye, kale y'ani? Ennaku zange nno ziwulukuka mangu okusinga omubaka, zidduka teziriko bulungi bwe ziraba. Ziyise ng'amaato agatambula embiro, ng'empungu ekka ku muyiggo. Bwe njogera nti neerabira okwemulugunya kwange, n'asanyusa amaaso gange aganakuwadde, ne ŋŋumya omwoyo, awo nga ntidde obuyinike bwange bwonna, manyi nga tolimpita ataliiko musango. Omusango gulinsinga, kale kiki ekinteganyisa obwereere? Bwe naaba amazzi ag'omuzira, engalo zange newankubadde nga nzitukuza ntya? Era naye olinsuula mu lusalosalo, n'engoye zange nze ziri ntamwa, kubanga ye si muntu nga nze bwe ndi. Nze okumuddamu, ffe okulabagana okuwoza omusango. Tewali mulamuzi ali wakati waffe eyandiyinsiza okuteeka omukono gwe ku ffe mbi, anziyeeko omuggo gwe, so entiisa ye ereme okunkanga. Kale bwe nandyogedde nti simutya, kubanga si bwe ntyo bwe ndi nze nzekka. Yobu essula 10. Emmeeme yange enyiye obulamu bwange. Naafukumula okwemulugunya kwange, naayogeza kkaabyo lya mmeeme yange. Naagamba Katonda nti, tonsalira musango okunsinga, ntegeeza ky'ova owakana nange. Okiyita kirungi ggwe okujooga, okunyooma omulimu gw'engalo zo, n'oyakira okutessa kw'ababi? Olina amaaso ag'omubiri, oba ggwe olaba ng'abantu bwe balaba, oba emyaka gyo ng'ennaku ez'abantu? N'okubuuza n'obuuza obutali butuukirivu bwange, n'onoonya okwonoona kwange, newankubadde ng'omanyi nga siri mubi, so tewali ayinza okuwonya mu mukono gwo. Emikono gyo gye gyammomba, gye gyankola wamu eruuyi n'eruuyi, naye onzikiriza. Nkwegayiridde, jjukira nga wammumba ng'ettaka, era olinziza nadde mu nfuufu. Tonzituludde ng'amata, n'onkwasa ng'amata amakalu. Wannyambaza eddiba n'omubiri, era wangatta wamu n'amagumba n'ebinywa. Wampa obulamu n'okuganja, n'okujja kwo gye ndi kwe kwakuuma omwoyo gwange. Era naye wakisa ebyo mu mutima gwo, manyi ng'ekyo kiri naawe. Bwe nnyonoona, kale oneetegereza, so tolinziyako butali butuukirivu bwange. Bwe mba omubi nga zinsanze, era bwe mba omutuukirivu, era naye siriyimusa mutwe gwange, nga nswazibwa nnyo era nga ntunuulira ennaku ze ndaba. Era omutwe gwange bwe gwegulumiza, onjigganya ng'empologoma, era nate weeraga ow'ekitalo gye ndi. Okomyawo buggya abajulirwa bo eri nze, n'onnyongerako okunyigako. Ebikyukakyuka n'obulwa biri nange. Kale kiki ekyakunziyisa mu lubuto? Nanditadde omukka, so tewandibaddewo liiso eryandindabye. Nandibadde ng'abatabangawo, nandisituliddwa okuva mu lubuto okuntwala mu ntaana. Ennaku zange si ntono, kale lekeraawo ondeke nsanyusibweko katono, nga sinnagenda eyo gye siivenga kukomawo.
y'ensi ey'ekizikiza n'ey'ekisiikirize eky'okufa. Ensi ey'ekizikiza ekikutte ng'ekizikiza kyennyini bwe kiri, ensi ey'ekisiikirize eky'okufa awatali kuteekateeka, era omusana gwayo gulinganga ekizikiza.